One drop. This is unfiltered. One drop. Kuva mu independence tuli mu ntalo kyekiganye ne Uganda okulala ntalo tuli gavumenti ejana ntalo era baagala okugenda zibeere ntalo bakikola batya bali aba Tanzania abakyusa nga tewali kulwana ntalo lwakite mu kitandika abasebo we buzibidde olunaku olwaleero ng'ebipya byongedde okuba nga bizuuka akatambi k'entandise nako ka mwana mulenzi Fik Gaza ekiro ekikeesezza leero yasuze mu kkomera wabula byekuusa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda kubeera ng'obitegeera mu ngeri emu omuyimbi eyayimba twagala Pentagon oba otuddize ssente yabuziddwawo ali luddawa poliisi erina byeyogedde mu ngeri y'emu Munnayuganda munnange njagala kubeera nga nkukakasa nti okuvuma Ssaabasajja Kabaka oba okumuvoola linda owulire famire ya Tamale Mirundi okuyita mu Mirundi Junior bwe beewaanye bo okuvuma Ssaabasajja Kabaka nga tebakwatwako ebirala ebizuuse ku nsonga za pressure abeewaana nti be baamukwata si be baamukwata ani yatowa order ezakwata pressure byonna tugenda kubeera nga tubitegeera omubaka Zaaka ayongedde okangula ku ddoboozi ku basibe ba NUP ate nga n'eddoboozi batutegeezezza nti terimala eddoboozi lye tukozesa okununula eggwanga lyaffe twetaaga eddoboozi oba olyawo ekkangufumukko era ery'omwanguka byonna ogenda kubeera ng'obitegeera munzikirize mbabuuzeeko musibyeyo mutya buli omu gy'asinzira okuba nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo okuba nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo olunaku olwaleero munzikirize oba olyawo ntandike n'amawulire agagenda maaso olunaku olwaleero bingi ebitambudde mu lunaku olwaleero katusobole okuba nga tubiyitamu wulira waliwo omuyimbi eyakuba akayimba ke bayita twagala Pentagon oba otuddize ssente akayimba kano kakyaka nnyo ku mitimbagano we twogerera omuyimbi ono amanyiddwa nga Geoffrey bamuyita Godfrey Nikolera omuvubuka ono yawambiddwa era yabuziddwawo mu kiseera kino famire eri mu kulaajana tamanyiddwako mayitire kitutte ennaku ziweredde ddala 3 ng'omuvubuka ono talabwako bafamire ye baloopye ku poliisi zonna Uganda poliisi egumizza famire eno negamba egenda kubakana n'omulimo oba olyawo ogw'okunoonya omuvubuka ono ampuliriza simanyi oba akayimba k'omuvubuka ono tusobola okukafuna ne bwe mba nkafunye ngenda kukabawa katulabe Pentagon tugire katujja kukizimba ono yeneko ji yagituddemu tulizimba olulala twagala Pentagon oba tuddize ssente Pentagon yenyo twagala Pentagon tukoye sitenti abantu ku internet bavuddeyo nga bagamba kyandibeera nga akayimba ke yayimba okubeera nga addamu ebigambo bya Pastor Rosias Bujingo kyandibanga kye kyamubuzisizzaawo era nga famire ye egamba ennaku ziweze 3 nga talabikako omuvubuka ono abuze era tamanyiddwako mayitire yakamala okuta oluyimba luno vidiyo wabula talabikako mawulire si malungi mawulire gannaku geeraliikiriza mu ngeri y'emu Gravity Omutujju we twogerera bino gakaaba gakomba oluvannyuma lwa mutabani w'omugenzi Paul Job Kafeero okuvaayo muganda wange n'agenda maaso n'okuba nga alaalika mutabani w'omugenzi ategeezezza nti Gravity Omutujju ono yatuutuukirira ng'ayagala ddemu oluyimba lwa kitaffe olumanyiddwa nga Walumbe Zaaya wabula omusajja ono teyatuwayo yadde 10 ky'ensimbi bano bagamba Bobi Wine nti mukodo neewulira nti tebawayo yadde 10 ky'ensimbi era omuvubuka ono nga bassa kimuŋŋankuyege ne famire ye basazeewo oluyimba lwa Gravity Omutujju olumanyiddwa nga Walumbe Zaaya balugyeyo ku mitimbagano gyonna Gravity Omutujju yeetyabira akalimu obuwuka bw'olumba Bobi Wine oba olumbye entire world oba olumbye buli muntu anyigirizibwa
yalumba Robert Kyagulanyi Center mu ensinga esirise mu kiseera kino ali mu kusasulira ekyo kye yagenda maaso n'okubeera ng'akola. Nakutegeezezaako olunaku olwajjo oluyimba lwa Gravity Omutujju lwaggiddwayo ku intaneti, wabula olunaku olwaleero oluvannyuma lwa famire ya Paulo Kafeero okuvaayo n'egamba egenda kutwala Gravity Omutujju mu kooti. Gravity Omutujju oluyimba lwa Walumbe Zaaya alusanguddeyo ku YouTube ye. Kino kye kituukawo, bw'oyimirira n'abanyigirizibwa ojja kutambula bulungi mu nsi weeyagale. Bw'oyimirira ku sayidi y'abanyigiriza ensi ejja kukunyigiriza. Gravity oyinza olowooza nti oli w'amaanyi naye ensi enyigamu ango zonna. Ojja kutuuka ekiseera otegeere. Kakati Gravity Omutujju gakaaba gakomba we buzibidde olunaku olwaleero ng'afulumizza oluyimba olulala obutategeera ne kiri kye twayogeddeko ne Cobbs nti ndiwulira aliwulira bamuliira mu kasooli bamugamba va mu kasooli tawulira. Gravity Omutujju n'oluyimba lwafulumizza akutte vidiyo gye yali ne Bobi Wine yennyini gy'atadde mu luyimba olupya. Oli mu kuvoola muntu banaye obusiru bw'enjoka buno, oli mu kuvoola muntu akulaze nti takwetaaga naye omulemeddeko olwa relevance mujja munzika ng'omaliriziddwa. Bino tubyogera tetukwagaliza bibi naye tutunula mu maaso ne tufuna n'ekizampo ez'abo abakoze gwe byokola. Lwaki temuyigira mu nsobi z'abalala? Lwaki temuyigira mu nsobi z'abalala? Gravity Omutujju olunaku olwaleero atandise okuloza ku bukaawu bw'ensi eno, atandise okuloza ku nsi nga bw'etambula. Bobi Wine mukisa ne bw'omugenda obubi omufunako ekisiraani. Ennyimba ziri bbiri, oluli baalusangudde ku intaneti, yes, ne luno lwa Walumbe Zaaya olunaku olwaleero ndowooza atidde okgenda mu kooti nga tajja kuwangula musango n'abaana ba Paulo Kafeero. Bwe batyo oluyimba n'adduka sipiidi yiriyiri ye kennyini n'alwesangulira. Omuliro gwokya gujja kubookya. Wabula okusinziira ku mutabani wa Kafeero ategeezezza nti Bobi Wine bwe yali addamu oluyimba lwa kitaabwe yagenda maaso n'okubeera ng'abatuukirira. Mu kiseera we yabatuukirira baali tebalina na ssente zibatwala ku ssomero. Bobi Wine n'asasula ebisale by'essomero n'abawaayo ne ku ssente, era oluyimba yalusasula ssente. Gravity Omutujju yadde ne single coin teyagiteekayo. Ye embuzi eri mu kubanja Bobi Wine mbwazimbira abantu b'e Busaabala eddwaliro. Bobi Wine ye mufuzi, omufuzi mumumanyi, wamusaba ebbaasa n'ofuna ssente zo. Bwe wafuna ssente ogula mataawo ga ddwaliro kumba ogenda kukola vidiyo, bakuwa amabaasa n'ogulamu costume ezigenda okukola vidiyo yo. Biki by'obanja? Twagala kubeera nga n'eyo emboozi ya Gravity Omutujju nayo tugiteeka ebbali, era nga ebimu ku bigambo Gravity bye yasembyeyo okwogera yategeezezza nti ono Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine atya nnyo Gravity Omutujju era yatidde oluyimba lwa Gravity y'ensonga lwaki ali mu ddulwanyisa. Bobi Wine takyalwana na muntu, eyo levo y'okulwana ne ba individual yagivaako. Yakoma emyaka nga 10 emabega, ali ku levo za kutunuula bigenda maaso mu nsi. Njagala kubeera ng'eyo emboozi nayo ngiwummuza ebbali muganda wange atusobole okubeera nga tweyongerayo. Wulira ebigambo ebirala ebizze, tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka azza vvoolwa abantu ab'enjawulo. Asembyeyo okuvvoola Kabaka ye mwana mulenzi Pressure, naye nga Pressure tannaba kuvvoola Kabaka waliwo famire eyavvoola Kabaka mwe mwali Tamale Mirundi ne mutabani we Mirundi Junior. Ejjogo n'akamanyiiro bigenda bikula era byeyongera mu bantu. Ntegeeza ki? Bwe baavuddeyo olunaku olwajjo nga Jennifer Fulufiga agamba nti nno bubakeeredde abo abali mu kuvvoola Obuganda ne Kabaka, n'ategeeza nti ye Pressure tumaze omuteekayo. Wulira Tamale Mirundi n'agamba Tamale Mirundi mwe muddako muvodde nnyo Kabaka. Wulira ebigambo mu ngeri y'okunyooma n'akamanyiiro. Njagala tuwulire akatambi kano ke tugenda okuwulira ka Mirundi Junior. Bwe tukavaamu nkuwulira ebigambo kiki ekitegeeza n'amaanyi ameemanye olunaku olumu gali basuula mu bizibu. Ffe twavuma Kabaka mwatukola ki? Ffe we twavuma Kabaka ne tatange mwatukola ki? What did you do to us? Lugezigezi na kajanja mbusimanya arrest Junior olinga amatako nabibagana ebintu ebyo
ebya arrest simanya junior arrest senior arrest junior arrest senior mwetemukoye kubiyimba saagala muntu akola bi statement mbwe arrest junior arrest senior so what kale we are here come and arrest us mukwate ba pressure mbateeke makomera temutumala akomirembe ukitukule omuntu era akugattamu mbona junior ne taata we baavuma kabaka so what aha so what kati tufe Okay, ebyo bye bigambo bya Mirundi Junior ategeeza nti ffe twavuma kabaka mwatukola ki akyenyumiriza namu naye ono omuvubuka y'omu eyasanyuse nga bakutte pressure era n'ategeeza nti oyo yagenze kuvundira mu kkomera ne bwe baakonye ku linnya lye yakikaatiriza alinga akakasa nti kyeyakola takyejjusa agamba ffe twavuma kabaka mwatukola ki twavuma kabaka mwatukola ki owulira okumanyira n'okujoogerera okuddaawo nga bo beemanyi eryanyi teryasobola bakwatako teryabagambako naye ensi ejja bakangavvula tubiddamu ensi ejja bakangavvula nga mukama wammwe generaali Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja n'ategeeza nga alinga agamba nti n'Abaganda tebateekeddwa kubeera proud ne kye bali kubanga bino ebintu Katonda teyakola nsobi okutonda Sajjimenga Muganda okutonda omulala nga Munyankole buli muntu ateekeddwa kubeera proud n'eggwanga lye kubanga tamanyi oba tomanyi lwaki Katonda yakutondera eyo. Njagala tufune ebigambo bino abantu bazze bavoola obwakabaka bwa Buganda naye ng'amazima gali nti kino ekifaananyi njagala mu kifune okuvoola obwakabaka bwa Buganda amazima gali nti pulaani entegeko obulungi ng'eva waggulu mbakulu kino tekizze buzzi temugamba nti no kigudde bugwe pulaani entegeke okuviira ddala mbakulu waggulu bino ebigambo mubiwulirize akatambi kaakano. Fenga Abaganda we shall crush those enemies as we have done in the nawe twakkowa dda nawe watufuukira dde ekizibu we shall crush bye byabagobye wammwe eyo gye mwabeeranga kati mumpugumi mutufuukidde ekizibu naawe tetukugambeko olw'okuba mbu yegwe president of the Republic of Uganda mututamye kasajja gwe mututamye ezo ensi yaffe mugifuukidde ekintu ekizibu oli musajja mukulu naye toggwamu ogwo muzezeze gwakubeera n'agatima gatugumbula abantu ffe tuli Baganda tetujja kukyuka abasoga tebajja kukyuka bayina ewaabwe gwe wammwe wa oyina ewammwe gwe bane mufuukidde abantu ekizibu ensi ebakyaye buli wantu ne mutuukawo ne babagoba buli wantu ne mutuukawo ne babagoba lugezigezi olwo nakwagala kutugumbula abantu b'abaana be mwasanga nga bayina emirembe gyabwe nga Abaganda ffe nga batweyite kife tuli Baganda oba olya kikuluma genda weetuge tuli Baganda ate nnyongera okujjukiza nti naawe entebe woosuula opangisa eryo ettaka lya Ssaabasajja Kabaka ery'ettaka lya Buganda olina okutuwa obusuulu toleeta lugezigezi wano awowo ne museekyawo siwoyagala seba okutandika okutujolongera nawe siwo mwagala kubbawo bubbi totukooya naawe mubeere n'empisa Museveni mubeere n'empisa ne bannammwe mubeere n'empisa wano mwajja buzi temutufuukira kizibu olw'okuba okutta obuyinza bw'eggwanga otandika okwagala okututta olw'okuba tweyita amawanga gaffe kati tweyite liryo nga Abaganda tubeere ki oyagala tubeere ki baamu empisa naawe totutiisatiisa na byaffe nga Abaganda weekyalukwazi mama kama muyina emikono ffe tetulina mikono kisobola kubatta sajja ne katufuukira ekizibu buli kadde otuwala naate otubeera mudde ewammwe wolaana batuzeeyo ewammwe mba temutwagala mudde ewammwe ffe mwatusanga waffe era tulyoke n'eggwanga lyaffe ffe tujjangako wammwe kujja nga tuwumpuguma nabite totufuukira kizibu musajja kakkanako olwankubadde oli pulezidenti wa ggwanga tugenda tufuukira kizibu musajja naffe tunyiiga tuli bantu naye mututamiza ensi yaffe buli kadde ne mutwewereranga okututta buli kadde ne mutwewereranga okututta bajjajjaffe baalwano gye mubukulembeze okututta ffe nga Abaganda ffe nga Abasoga ffe nga Abanyoro ffe nga Abatoolo wano tuli waffe wano Museveni tubakooye mususse nomusindika abaana bavuma bakabaka baffe mumalamu emugamba mubabaleke bevume temubakwata nako mutufuukidde ekizibu musajja gwe mututamye Museveni mututamye mututuuse. Okay, ako ke katambi muganda wange njagala kubeera nga ate nkwongerayo nakutegezezaako olunaku olw'eggulo n'olunaku olwaliro mu vidiyo gye twakoze ku makya
nenkutegeeza nti abasibe ba NUP abawerera ddala 28 bano nga bakulembeddwamu Olivia Lutaya ne Machete olunaku olw'eggulo baaleeteddwa mu kkooti ey'Emakindye era omulamuzi n'agenda maaso n'okuba nga ayongerayo okuwulira omusango gwabwe paka mu Meeyi ndowooza gwe gw'okutaano yabasindise eyo wabula omusango ng'oggyeko olunaku olw'eggulo guli omulundi gwe bajja mu kkooti bajja ne bazadde baabwe n'abantu baabwe omulamuzi n'ategeeza nti kuba n'abazzo beeyimirira tekuliiko asobola kubeeyimirira olunaku olw'eggulo bazze nga kujjiddeko bamemba ba paaliyamenti 8 ku bamemba ba paaliyamenti 8 nga kusitukiddeko ne Rope amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi kwabaddeko omubaka Zaake Francis Mutebi bonna baabaddewo kyemwagala otugamba nti n'abo ababaka babadde tebalina bisanirizo babadde tebalina kwegamba kyetaagisa kubanga beeyimirira abasibe abo njagala okimanye nti kano kagenderere ng'omukadde akogga okusiba abaana bano mu makomera mu ngeri y'emu nti omulamuzi yayongeddeyo omusango guno ng'ebimu ku bigendererwa tayagala guwulira abaana bano baagala oba oliawo bavundire mu makomera bakwatibwa mu 2021 okusinziira ku mubaka Zaake bino bye bigambo byayogera agamba Zaake nti waakiri mukwate ffe mututeeke munda mutaaba abaana wabula tuyina Zaake oli wakabi oli waddala nnyo simanyi na kumanya kwegamba twetaaga abantu abafaanana Zaake nga bangi bino ebigambo bye bya Zaake katubiwulire ngambye chairman akulira court martial ne mugamba bwe batuwanze bajje yabo nze nyingireyo mbereyo egy'emyaka tubaga ffe nga bakulembeze batuyingizeeyo batuwa abaana b'abantu abo kuba ffe nga bakulembeze ffe bino twabiyewa ne tugamba tugenda kugendayo tuvuganye gavumenti eno tugijjeko bwebanga tugijjeko wakiri bakwatemu ffe baleme okukwata abantu ba bulijjo kuba bo tebalina maanyi ffe nga bakulembeze ffe tulina amaanyi ffe tuwewaayo nga saddaaka okubanga tufiire eggwanga lyaffe nze nga Zaake mbagambe nze munkwate munteekeyo abo mubatuwe kuba tebakisobola kikola ekyo wakiri olekyo ekiri mu mateeka kuba byonna bikolebwa bya buswavu bimenya amateeka era nga tubikumirira kubanga kkooti erina kweyisa bweti abantu balina kubeera mu kkooti y'amagye ne kansala gwe bayita Muwanga Owen olwaleero kansala bamusindise ku rimanda ekitalya ng'alina yenayina ebinubule olwaleero kyebamukozeeko bamukutte ne bamuleeta wano kuba bulijjo tebali tumusaba okumala kati ennaku 3 olw'okuba balooya baffe badde bataddeyo episcopus ne basalawo okulaba nga bamuleeta wano ne bamulimandinga naye nga yenayina mukube era bakikoze ngera kamera tezimanyi nga ne balooya baffe tebabakkiriza kuyingirayo ne bamusindika busindisi kakiba kitegeeza kati twagala kujjayo bakadde abamazeeyo emyaka 3 ne kati balina gwe bakutte olwayo kati batandise kubakulembeze basookere waakiri ku pulezidenti waffe Kyagulanyi gwe bamusooka okukwata bwe mwanga mulowooza nti bano abantu batujju mulowooza abantu bano balina emmundu musookere ku pulezidenti waffe gwaye komanda in chief ow'abantu ba bulijjo kati oba temusobola kubanga bikola ekyo mutuwa abantu baffe twagala abantu baffe mulekerawo okubonyabonya abantu baffe okay oyo ye Honorable Francis Zaake Mutebi wuliriza byonna nga bigenda mu maaso okusinziira ku mawulire amalala ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna galaga nti gavumenti eri mu kukaka wulira gavumenti eri mu kukaka abaana bano be baasiba bakkirize emisango gye babavunaana misango ki gye babavunaana abaana bano bavunaanibwa okusanga n'ebbomu enkolerere kwegamba bavunaanibwa okusangibwa n'obukoofiira obwefaanaanyirizaako obw'amagye Red Beret babagamba nti ekibalwisizaayo mukkirize ku mpaka nti ddala kituufu emisango gino mugirina tagati ya gavumenti kunoonya kakunizo weekwatira Robert Kyagulanyi Ssentamu enoonya kakunizo weekwatira Robert kati eri mu kukunya abaana bano bakkirize emisango gye bataakola era nga babategeeza bwe munaagikkiriza mugenda kuteebwa mubeere free naye bwe baba taki ekiddako kwe kunoonya akakunizo omukulu Samuel wa the Mighty Family yabategeezako mu katambi k'ennaba gye buvuddeko nti bwe baamukwata baali bamuwa ddiiru alumirize nti oba oliawo oyo omuvubuka atambula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bodyguard nti ye yatomera Frank Ntambi owulira kati ne bano abaana bali mu bagamba mu makomera nti bakkirize nti kituufu ebyokulwanyisa bino baabasanga nabyo era baali babikola ekiddako ki kwe kubuuza wa Bobi Wine gy'atendekera abaana bano gye kaggwera njagala tuwuliriza akatambi kano
kuba omuntu okumugamba akkirize ddala nga teyazza musango naye kimenya mateeka lwaki omuntu amala ku wetaaga okunegotiatinga naye akkirize lwakubanga emisango gibeera mipaatiike kituufu abantu 32 batuukiriddwa enfunda nnyingi era lumu batuukiddwa nga balina ku kooti bwe tuva ku kooti omusango bwe guggwa ebiseera ebisinga babazza mu seera babazza mu kaduukulu akali ku kooti balinde baasi ne batwala eruzira oba truck oba batwalira mu trucks kaakati ffe bwe balaba nga bannamateeka tuvuddewo ne bajjayo abantu nga 5 ne babatwala mu kasenga akalala era bwe bakitugamba twakyogera mu kooti sikamba twakyogera mu kooti tumugamba ssentebe ne kooti ye nti twavaawo ne wabaawo abajaasi abajje ne baawulamu ku bakilansi baffe ne babatwala mu kasenga babagamba mwe mukkiriza tujja bajjako emisango mukosebwe ng'abajulizi ogwo gwasooka ogwokubiri omulala yali munnamateeka nga w'amagye era batugamba ye nga tumumanyi ne tumugamba nti okimanyi nti kimenya amateeka munnamateeka otuukira client woli nga tamanyi abalala twaliyo ekitala wiiki ewedde okulaba group eri ekitala y'abantu 25 era bwe twabasanga nga bagamba nti abo 2 batuukirirwa nga bannabe bali basongamu 2 abo 2 batuukirirwa abantu betutamanyi koffe ne tudda ku bana 2 ne tubabuuza ne bagamba nti waliwo omusajja naye yajja amabega ng'atukkirize okiraba so wabaddewo nganga we nkugambye nti wabaddewo ebikolwa ebyokulaba nga babakkiriza kaakati olw'okuba bo tebalina bujulizi bupaatiiki baagala bano bakoowe bukoowi busibe bagambe nti mulaba bakkiriza n'omusanga ate yandivudde kwegamba babasibe paka we mukoowa mukkirize kyekigendererwa kyokka so kitegeeza nti omuntu tali convicted wabula justice bamudinayinga justice paka lwa ku mbeera ya bulijjo Morris senga ogamba nti okunoonyeza kuwedde lwaki wandibadde otwala omwaka mulamba nga towozesa muntu era nga bwe kiri ekitali kyabwenkanya ne mu kooti zino nti bw'oba ogamba nti okunoonyeza kuwedde omuntu muwozese naye ogamba tati okuweza kunywedde n'omukuuma mu kaduukulu kaakati abamu ku bo kubanga mu mateeka ga Uganda pulezidenti alina buyinza kusonyiwa muntu atamaze kubeera kusingibwa musango naye olw'okuba nti kooti eyo nga bweri owadde ekyokulabirako ekya General Kayihura bamukyajinga ndoza 2018 bwe bamusimba mu kooti eyo paka 2023 omwaka ogwedde kooti lwemugjeeko emisango nga tasimbibwa nko mu kooti nti baliisa omujulizi akuvunaana emyaka egyo gyonna emyaka 5 kakati nkugambye ye yeesiimye nti abadde kakaluka kooti neteebereza ng'oli mukomera mu myaka 5 era president bwe yali akampeininga ekisolo 2020 ne bamugamba sonyiwa omwana waffe naye nga olw'okuba bakimanyi nti asonyiwa yoli yanteekako emisango kubanga bw'oba yina emisango president asonyiwa otya nga tegulina kusinga nalabye ne minisita Kitutu juzi yawandiikidde president minisita Kitutu siyo mbukwa minisita bwenza okuyita abajegajega ayina PhD yasoma ng'awandiikira president ng'amugamba nti sebo tusonyiwe gino emisango tugimale politikale ebyakumabateeka kalamoje ne DPP yamuvunaana ate political waliwo emaliriza y'emisango eri political yes ye minisita Kitutu akimanyi nti list y'aba suspect bwe bali batunana yali twaliko 20 abagenda bakooti twali 3 kitegeeza asonyiwa waliwo asonyiwa ye gwe yawandiikidde so no DPP amutaddeko emisango so no IG jamuvunaana akimanyi nti obuyinza buliki so kooti y'amagye niyo bwetyo bweri system eya kooti y'amagye bwe banga etambula bwetyo okay katuwulire obutali bwenkanya mu nsi obutali bwenkanya bwe buno waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Fik Gaza ennaku zino yaliko yakuba oluyimba ne Chameleon Banana ndowooza bwe kiri omuvubuka ono abadde ne bato oba abadde n'obutakkaanya nga alinga gye Alien mu kisaawe ky'okuyimba Alien yakoze emivuyo mingi ne tutuuka n'ekiseera okwebuuza Alien yaani gwe batakwatako Alien yaani oyo atagambwako omuvubuka ono yakwatiddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero era bugenza okukya olunaku olwaleero nga ali katwe ku poliisi omuvubuka ono y'omu avuddeyo n'atutegeeza nti enkwata gye batukuttemu twabadde nga abatujju batulumbye kiro ne bankwata ne ttiimu yange yonna gye bansanze nayo ne baaza ennyumba yonna nga balinga abalina bye banoonya omuvubuka ono annyonnyola nti bino ebyankwasizza
bagambye entambula n'abavubuka bangi ne mujjukire alien skin akoze n'essaga ezikubiddwamu amasasi takwatibwanga tabangako yadde tayitibwangako yadde okubaako kye yeewozaako okitegedde ne lwe yafuna obutakkaanya ne bajjo ye yagenda ku poliisi alien teyagendayo ne Fik Gaza bagamba nti oba oliawo ye ayina emivuyo gy'akola mbw'atambula n'obubinja bw'ababbi naye nga kitegeerekese nti ensonga yonna yeetoololya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuvubuka ono buli w'ayogera ayogera nnyo ku Bobi Wine. Omuvubuka ono agamba bo bakkiriza era basaliyootinga nti president ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bamulaba nga fireeti. Wali alien skin teyali fireeti. Lwaki teyali fireeti? Because alien skin project oba oliawo eya gavumenti eyali ezza okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu nefeiringa kakati Fik Gaza yakafiiramu. Katufuna akatambi ka Fik Gaza nga nnyonnyola ensonga zino. Akavaayo ngalinga obiraba kati. Okay. Buzibu bwabadde ki? Obuzibu zisategedde kubanga bayisina manju nina okuyaba koonako n'enzigi oshegera nengamba kasatu tulibazi ba musango katukoleki nengamba omwana yewetero yogulewo agenda okwetololayo yeba mu bidewo ekigala ky'emmundu naddawo ali n'agwa era abamu baliyo babakutte nga balina ebiwundu. Okay. Nolaba nga nange bantadde ennyala bambukidde ddala mpaka mu kisenge kyange eyo bayingidde munda bakeredde mu siiringi bagana nakoze musango ki teboogera bagamba ojja bitegeera ku poliisi. Okay. Bateekawo embeera kati wetutuuse ku poliisi baŋŋamba ekikukwasizza mbu otambula n'abantu abazira ebikolobero oba abazza emisango. Okay. Ne mbagamba kube mukuteewo akajja yali mulimu omugwe mukutte nga muzi wa misango ne bagamba taliimu. Okay. Naye tutera obbalaba mu vidiyo zo. Nekineewuunyisa nnyo kubanga vidiyo zirabikiramu abantu bangi. Okay. Mubaamu abasezi mubaamu abaki nga nze basibamanyi oshegera buli omu abayagala vidiyo eshegeeza sigenda kuddamukkiriza abantu kukwata nabo vidiyo ne banteekakawo embeera kati ndowooza abagenzi balaba nga ndowooza byakuswaza nga abantu balitiridde ku poliisi nze ne basalawo bakolesooke bakole ki bante. Okay. Naye ng'ekyo tekinaggwera nze nze kwetegeka eno ewaka male nzireyo manye abantu bange babatadde bati abantu bajjula bujjuzi simanyi lwaki ate gwe sitagenda kwawula nti gwe tojja gwe mu bbi gwe musezi gwe wa kino nesigenda baawula mbasibamanyi tibadde tebalina ebikonfaminga nti omuntu bazze mu makaage okumunono babaze kwatirawo bantu tebabadde nayo. Chairman ngaye teyanyeyanjulidde kubanza ekyalo kyendiko chairman wange mumanyi washegeera saamulabyeko bona bankute ebintu nga balinga abagezesa nga balinga abakwata omuyayayo kwezaako nnyo okulaba nga kirimu okwenyigiriza nga mulimu abantu abamu nga bo tebabateekako nnyo embeera naye ng'ate govaayo tugezi ng'olina side gy'oliko sometime bakuteekako embeera kubanga waliyo abayimbi bangi batambula n'abamagye batambula n'abantu ng'ab'enjawulo newo tebabakwata era toli musango baba bamutaddeko embeera mbu baba bamulumbye ewo. Okay. Naate nze kineewunyisa okuba nga ffe ate batuteekako embeera eyo. Okay, njagala kubeera nga nzigalawo ne story ino. Story gye ngenda okuggalawo nayo ye story y'abaana bannayuganda abanoonya passport ng'abanoonya ebyobugagga oba oliawo baabulire eggwanga lyabwe. Gavumenti ekoze ky'amaanyi okubeera nga bo terina buzibu mu kubawa passport. Mu kifo ky'okutondawo emirimu sente zibe ne value oba oliawo munnayuganda abe nga talina kyeyeetaaza genda mu mawanga g'ebweru omuntu yandigenze nga bweru kulya ku ssente kakati tuyaayaana tutunda bye tulina twetundako ebyaffe oba oliawo tugende mu mawanga gano ag'abajungute abakyerupe tuyeye ensimbi. Njagala olaba akatambi kano buli lunaku abantu beeyuwa muganda wange okunona passports. Buli lunaku omuwendo gw'abantu ogunona passport gulinnya kireetedde n'ekitongole oba oliawo okwongera ku bakozi. Wulire jano abakulu bo kye bakoze kutwongereza ku bakozi oba oliawo batuwanguyiza okubanga tufuluma eggwanga lyaffe balinyage diggwewo nga mwe muli Bulaaya mwebase musirise oligenda okudde wammwe nga basendawo anti bakuwa passport ne bakuwanguyiza ofulume eggwanga. Okitegedde bulungi. Katufuna akatambi kano njagala onzikirize atukome wano ate tugenda kujja ne story ya president awangudde award mu Berlin e Germany.
zibadde tezinnawula na ssaawa 12 ez'okumakya ng'abantu batandise dda okusimba ennyiriri wabweru wa ofiisi ekola kugaba paasipooti. Omuwendo gwongedde okulinnya mu ssaawa emu abantu nga 10 babadde basimbye olunyiriri. Abantu abajja wano okumaliriza okusaba kwabwe okwa paasipooti babeera bamaze okujjuza foomu ku mutimbagano era nga baweereddwa olunaku n'essaawa ku balina okujjira ku ofiisi eno mu Kampala. Wadde ofiisi ziggulwawo ku ssaawa 2 ez'okumakya, abantu enkoko bagikwata mumwa ng'abamu batuukawo ne ku ssaawa 11 ez'okumakya. Twogeddeko n'abamu ku bantu bano abatusanze nga twagumbye dda mu kifo kino nga twagala okumanya ekibakeeza obwenkanidde awo wadde nga bakimanyi nti batandika okukolwako oluvannyuma lwa ssaawa 2 ez'okumakya. Obuzibu bwe nasangamu nganze ng'omuntu omulundi ogwasooka nga ngenda ku interview, speed nze nalaba nga ntono kuba nakeerawo era nenvaawo nga tebankozeeko. Kati leero lwenkomyewo bwe kukeera ne ngamba kankeere nnyo. Bangamba abantu babaawo bangi wano tebakinkedde naye ate bangambye nyimirire wano ebweru enkuba yina etandise okutonnya. Nakedde nga nsaagala nsanga abantu bangi nga njagala bankoleko mangu kubanga nina omwana. Simon Monday, omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda, atubulidde nti abantu abamu tebafaayo ku bibaanukulwa oluvannyuma lw'okusabira ku mutimbagano oba babitaputa bubi kubanga buli muntu aweebwa olunaku n'obudde bw'alina okugirako ku ofiisi zino. Kino oba oliawo kye kiviirako ennyiriri empanvu ezisimbibwa nga ne woofiisi tezinnaggulwawo. Waliwo abantu abajja wano ku makya ennyo ate nga appointments zaabwe zisoma ebiseera bya olweggulo wamalya ga kyemisana. Osanga omuntu alina appointment ya ssaawa nga 9 naye lwakuba obudde obwo ku appointment tuwandikako mu luzungu tuwandikako 3 p.m. ati muntu n'akisoma mu Luganda ogenda okulaba ssaawa 3 ng'ali wano ate nga yandibadde ajja ku ssaawa 9. So batuwaddeko amagezi nti bwe tunaaba tugenda kulowooza ku kintu kya okuteeka appointment time eno mu nnimi nga 3 oba 4 tugezaako okulaba nti abantu bagitegeera mu nnimi ezitegeerwa abantu bangi. Wabula agamba nti woofiisi oluggulwawo emirimu ne gitandika ennyiriri empanvu ziggwawo. Wano we twali tukolera ddala passport mu bungi twali tusolozera ddala miliyoni eziwerera ddala 7 wakati wa 7 ne 8 buli lunaku nga sente ze tukola wano mu passport miliyoni 7, miliyoni 7.5, miliyoni 8. Tukitegedde nti omuwendo gw'abantu abasaba passipooti okukendeera akaseera akayise kivudde ku byanfuna eri abantu abamu ate era n'okuzza abaana mu masomero ng'oba oliawo kyekisinga obukulu. Gavumenti kati erowooza ku kyakwongera ku ofiisi ezigaba passipooti nga bazisembereza abantu okusobola okukendeeza ku mujjuzo naddala mu Kampala.